Kano kakokedde Ssaabachali Tumbuto Bulenge bwa Hama. Mumumanyi oyo? Ye Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo mu Luyaayi. Tuyina ffenna bwe ŋŋamba leero luno nkokedde Kabaka bwe ŋŋamba nti mwali Ssaabasajja Magulu Nnyondo mwali Ssegganja omuyaaye wo ssebo mwali adigiza omuyaaye n'atali mwali ŋŋambye ngubojjera Kabaka Ssaabasajja Magulu Nnyondo akayoluka ka Yesu sibawulira. Owaayi mbadde nsaba Pastor Yiga tukkirize osabeko kitya njagala nsabe obizze mubamu abayaaye ate bakuyita kuzza mukuyita mutya gamba ogenda kasuka tabiriza jjajja Godi nga bwembegewusiza mwalaali kale ogimanyi gikasuka gigeuse ogewusa otegeeza ki kwekuvuunula naye ati tubaali tulina kusooka kufuuka baweewe weewe kyeki kufukamira kale ejjajja kale kasuka kitaffe ali mu ggulu kijjajja Godi ku beesizo erinnya lyo litiibwe litayito lyo tulikubagane obwakabaka bw'obujje obwa Ssaabachali bulumbise byoyagala bikolebwe mu nsi byomatira tubicapa ekawaala nga bwe bikolebwa mu ggulu nga bwe babicapa ku beesizo otusonyiwa ebibi byaffe tujjeeko lo otuwa emmere yaffe ya leero tusimbula obukero tunyenye obulevu otuwa emmere yaffe ya leero tusimbula obukero tunyenye obulevu otusonyiwa ebibi byaffe otujjeko lo nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi nga bwe tupawa bakifeesi totwala mu kukemerwa tubuuse ne twokola mu bubi otujje mu ttinku Pastor Yiga omulinyi w'akagere Pastor Yiga nti omulinyi w'akagere wa kitiibwa kyali wa buyinza kabeza emirembe n'emirembe tikwidi n'ekwidi amiina timwalaali wali akalala balokole bannange tibachali bwe tumenyekera kulisi Pastor Yiga musajja mulungi ekyo mulinyi w'akagere waddala era bwe tuba n'obuzibu bwonna tumwekwatenga nti so nga zibawanise oyo kyali gwe mba mugimba akalenge wali akalala Yesu Kristo n'agamba abaana abato nti kulisi yatabbira buddoogo mujje gye ndi nti munsaleko kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwammwe nti obwa Ssaabachali ku kava za Kazenge Boy mwe muli mu kintu eddoboozi ne liva mu kamwa ka Mukama Katonda ne ligamba Musa nti sawuti nga ziva mu kazindaalo ka jjajja Godi zatabbira Moze jja abaana bange mu nsi ey'e Misiri nti buusa baddoogo bange obajje mu mbi obatwale mu nsi ey'okwesiima obapaiseze kawaale wa Pastor Yiga. Yesu Kristo n'agamba omubbi gwe baamukomerera naye nti kulisi yatabbira Zubi gwe baamulega naye enkaka oli wa mukisa nti gwe kyali akasima kakujindye tunaaba ffenna mu lusuku lwa kitange tujja kikwata ffembi mu butooke bwa ddadi Omukama abakuume tijjajja Godi mu mutwero gwa Ssekyoligo.